Omulungi ali ku munnyo nkulamusaako nti wasiza otya ssebo wasiza otya nnyabo. Eno ye program tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga ndi n'omulungi Susan Makula Bujingo. Tuzimbe Pentagon. Kwata essimu onyige *291# olondeko omutendera namba 2 ogugamba pe merchant oteke merchant code ebeera M070 otekemu omuwendo gw'ensimbi. Reason ebeera church oba HPMI oba Pentagon noweereza ku namba emukakasa nti Centers wa House of Prayer Ministries International olwo n'oteekamu piini. Yes, tuzimbe buli lunaku nga tetukoowa. Ssente osobola nozitwala mu bank. Tulina account mu Stanbic Bank, Centenary Bank, Bank of Africa, DFCU Bank ne Equity Bank. Yonna yonna oyitirayo n'oziteekayo account ebeera mannya ga House of Prayer Ministries International. Tuzimbe buli lunaku nga tetukoowa. Abantu b'obeera nabo beegendereze. Basobola okukusuula oba basobola okukwambusa waggulu. Bajja ku affectinga engeri gy'olowooza, engeri gy'okolamu decisions chechi. Okusalawo okwo. Nabaaki. Engeri gy'oweeyisaamu by'ogenda okusalawo bigenda kubeera affected by abantu b'oli nabo. Success yo okwanguwa oba success yo okulwawo bantu b'oli nabo. Okyalowooza nti njagala genda maaso oba wakoma. Okyalina by'oluubirira oba byaggwayo. Abo bonna bantu b'oli nabo. Okay, katweyongereyo. Ate era waliwo okubanga abantu si be babiggwe mubi. So bwe twogera ku bad company oyinza okubanga ye gwe bad company. Bwe twogera ku mikwano influencing obubi osobola okubanga ye gwe mubi. So twandibanga tugamba abantu nti beesaleko naye nga mazima gw'olina okweterera abantu abo tugamba okwesalako obeetaaga ate. In fact gwe bagenda okwejjako. Nga gw'olina okwesala ku ggwe. So otunulira side zombi kampani eno ekosezza etya. Naye ate naawe ng'omuntu w'oli kubanga waliwo okubanga emikwano gyo Katonda nga akusimbyewo for a purpose. Ebbanga toyinza kubanga abantu maze nabo emyaka 3 nga bakyali kyekimu. Yesu yakyusa ensi myaka 3 gyokka. 3 years. 3 years. Buli kimu kikyuse. So waliwo okubanga kampani yo ate eyina okuleeta ekyenjawulo mu bulamu bw'abantu b'oli nabo. So bwe babanga bo babi nga bwe tugamba nti balina kye bakwongeddeko, then gwe wakola ki? Bw'oba tosobola kuvaawo olina okubanga presence yo etuuka. Darkness etegeeza nti tewaliwo kitangaala. Darkness is the absence of light. Kati nawe kakitegeeza tolina kyolina. Naye ebiseera ebisinga omuntu yenna aliweereddwa omukisa akyusa abantu oba akyusa ekifo, naye abantu abamuleetoolodde basobola ofuna omukisa ku ye. Ate era nga ow'ekikolimo bwakosa abantu abalina omukisa oba beyeetooloddwa. Kati bwe tunuulira mu Bayibuli omusajja Yusufu bwe yayingira Misiri, Misiri bwe yakuzibwa yakyuka. Influence ye ekisa ekyali ku bulamu bwe kyaweesa ne Potifa, ennyumba ya Potifa omukisa. Falaawo n'afuna omukisa, Misiri yonna n'efuna omukisa. Kati naawe abantu abakwetoolodde babi era bakulemesezza gwe kikyogezezzaako okukyusa. Byonna oyogedde kwegamba bigaanye. Then vaawo. Byonna obikoze. Osobola okubeera mu babi. Naye nga gwe olinawo impact gy'okozeewo. Olina impact gy'okozeewo. Yesu bwe yatuuka mu mbaga yaleetawo omukisa. He turned water into wine. Kati abantu b'owangadde nabo ebbanga lino lyonna. Ebbanga lino lyonna b'owangadde nabo kiki ky'obagasseeko? So tebalina kye bagasseeko ate naye tobagasseeko. Toyinza kuba mu bantu nga tebamanyi Kristo, ng'obulamu bwawe bwonna omaze emyaka 2-3 nga tebategeeranga ne Kristo gy'ali, nga tokyogeranga nako. Oliko obuzibu. B'obeera nabo kale tukikkiriza nti bo tebamanyi Kristo. Naye gwe omumanyi. Wali obagambyeko ku Kristo. Osirise. Then omusango si gwabwe era ojja kibalirwa ate kati ebya Kristo birala nnyo. Naye waliwo okubanga change emu gw'olina obbaga bannange. Obulamu bwaffe buno, obulamu bwammwe mubutambuza bubi. Tuve mu ngeri eno ey'ekibaala. Tuve mu ngeri y'obwenzi. Bwe bagaana okukyuka era balidda edda nnyo baligamba nti naye gundi yatugamba.
ne waliwo okubanga wabeera nabo nga tewabamanyisa nabbamanyisa nti bakola kibi. So gezaako nnyo abantu b'owangaala nabo tugamba nti bakugase naye naawe gasa. Tutya okutuyita abengezi. So gasa abantu ate era n'abantu abalala b'owangaala nabo b'olina okugasa bw'oba oli muntu wa famire yo gigasseeko ki kubanga bw'oba oli blessed famire yo ejja kubeera blessed. Famire yo kyentegeeza baana bo na spouse wo nti bwe tunuulira omwana ayitibwa Ishmael wadde Ishmael yazaalibwa omukyala Hagali ataali Saara ataali muka Ibulayimu gwe tugamba nti omutuufu yaweebwa omukisa Katonda era Katonda teyalekerera Hagali ne Ishmael. Lwaki? Bava mu Ibulayimu. Bwe yagamba nti Ibulayimu n'abali muvaamu bonna alibawo omukisa teyali tategeeza abaana b'omukazi ow'empeta mbokka bonna era bw'otunula gye bayita Arab world eri blessed nga Israel weri blessed. Teri esinga Isirayiri bugagga na magezi, teri esinga nsi z'Abawalabu magezi na bugagga. Tunuulira Isirayiri mu ddungu byekolamu, tunuulira ensi z'Abawalabu n'eddungu kyerikolamu. Balinga kyabwe nga naffe tubeera ku lukalu ne tumanya ku ttaka ne tulimako ne bagamba waawo ng'abalimi balungi kati nabo eddungu bo lwe lulinga naffe ettaka lyaffe tugamba eggimu. Bw'olaba ng'ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna Burj Khalifa kiri mu Buwalabu. So bali blessed. Okulwana kwabwe tekubajjaako mukisa gwa Mukama. Wabula ate waliwo ekisuubizo ekiri ku Isaaka ekitali ku Ishmael. Ekyo kyo kirala nti ali mukolimira. Isaaka ye mulala ate yakisuubiza Ibulayimu naye n'asuubiza Isaaka yaliko omukisa alinga mwana wa ndagaano nti yaliko omukisa bonna baana naye alina kye yamusuubiza era kyovula tugamba jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka, Yakobo. Teri aleeta Ishmael. Omukristaayo taleeta Ishmael. So naye ekibuzo kiri nti gwe abaana bo nga ye mulala mukko. Wabawo omwana nga mulala mukko. So abaana bo bano balina omukisa kubanga olina omukisa. So association eno waliwo abantu nga twebaza Katonda olw'abaatuzaala bamanya Katonda. Kati naye ebiro byawe byaggwako ebyaffe kati abawuliriza abaana bo kikyobalekera mu nsi eky'obusika nga Ibulayimu bwe yalekera ba Ishmael ne Isaaka. Yabalekera omukisa gwa Mukama gw'oli mu kulwanagana ne Katonda. Nze ndaba abantu abamu bambi ne mbasaasira busaasizi ne musaasira ng'aggyeko okurejectinga ekigambo kya Kristo naye byakola byennyini bivoola Katonda, avuma Katonda. Mabegawo nalaba omukulu Mike Mukula ng'agamba nti ekkanisa n'ebbala zibaleekaanira. Waliyo abali mu ttaka nga teri kibaleekaanira. Toyinza kunoonya kikoli mu bwotyo. Abuze Lokodo. Kati gyali ekkanisa tezikyamuleekaanira. Yo yali Lokodo yafa. Yes, yafa. Lokodo ekyewuunyisa nti ne Anglican Church ne Catholic Church ne Islam ng'oggyeko abalokole bonna bali against gundi ze polisi ze. You cannot regulate a Catholic Church. Eina order from Rome. Tosobola regulating a Anglican Church wadde eriko independent from Bungereza naye bakyalina authority eyo. Abasiraamu balina authority yaabwe eryemu. Kati abalokole maybe ffe bw'oyinza ogira nti tetulina we tugamba ntusinzidde wanne wano naye kye bayita faith y'omuntu no one can regulate it kubanga kitegeeza Katonda gw'oyagala okufuga nti tokola bwoti bwe kiba kyamagero kola bwoti bw'oba bwoti you can't. Katoyinza kera n'ogamba nti ekkanisa zikuleekaanira yi Katonda asobola okuyamba ne zitaddamu. Katonda ayamba noyiza ogikooye good. Agamba okay. Maybe olunaku lumu tulijjukiza abantu abamu nti ekkanisa bangi bezayizireekaanira waliwo ne yali wano oba Yehudu yali RCC naye yali atandise yamutwala eggulu. Owa KCC ekisaka yakavaayo emabega okwogera ku makanisa okuleekaana mu Kampala. Yakavaako ku executive director. Kye bayita faith. Baddiya mugireke abakulu abali eyo mukireke ekintu ekiyitibwa kkanisa gireke
ekiyitibwa faith kireke enzikiriza. Nalabye abasumba babadde basabira Donald Trump. Omusumba n'asaba mu ssala ye n'agamba twagala okozese Donald Trump abantu basobole okusinza buli omu katonda we gw'ayagala. Tekiri ku bo Pentecostals. Freedom of worship. Sinza kasita tolinyirira ddembe ly'abalala. Bandigambye nti abalokola atuwe ekyenkizo oba ebifo eby'enkizo. Nedda yasabye essaala entuufu buli omu asinze katonda we nga teri amukonako. Oba oli asinza lubaale yamanyi mulimu gw'abakristaayo okubabuulira enjiri bave mu balubaale. Si musango. Bw'aligaana enjiri aba afunye omusango. Atamanyi enjiri talina musango. Tamanyi Kristo. Bangi. So bwe twogera ku association eno nti still waliwo abaana abamu nga emikisa gyonna gye balina n'obugagga. Twayogera ku bugagga obwa inheritance nti omukisa guno guva mu bazadde ayinza okuba takulekedde wadde 10 naye bye yakola ensigo gye yasiga either wa Katonda oba mu bantu nga yegenda okuleetera omukisa. Kati nga bwe tulaba nti Ishmael yali taata we Ibrahim. Naye ate tulaba omusajja ayitibwa linnya lyo lintawanya mutabani wa Jonathan Mephibosheth. Mephibosheth yaweebwa omukisa lwa Jonathan. Era Dawudi yagamba waliyo asigalidde mu nnyumba ya Sawulo omukolo bulungi ku lwa Jonathan. Kati Jonathan ensigo ye yali y'abantu mukwano gwe yayina ye teyagaggawala n'alekera. So ekyo bwe tugenda waawo ekibuzo kiri nti abantu boolina be baani? Waliyo abantu nga sinti bagagga mikwano gyo naye embala zaabwe zisobola okublessingira omwana wo mu ndabirira mu kubeera nawo nga tagenda muwa ssente ziri awo naye nga omwana we agenda kubeera protected. Omuntu ono amukuuma embala ze naawe oziraba. Abantu bonna be tubeera nabo era bagamba ng'oyagala okumanya emikwano gy'omuntu linda embaga ye n'okuziika kwe gye emikwano gye ojja ogiraba nga ali mu kucelebratinga oba nga ali mu nnaku. Kubanga mikwano gyo gigenda vayo gyemire giwe speech tumanye bw'obadde oli. Tumanye bw'oli. Ku kufaako emikwano gyo gigenda taking over. Nze twagendako okuziika ffenna ne tuva ne ku ntaana. Ng'ekitugyewo ki omuvubuka gwe tubadde tumanyi babadde bulijjo atambuliramu. Bajja ku ntaana ne bagamba mu bagenda simanyi kuba simanyi amasasi agasembayo nga bakutte enjaga bagisuula mu ki mu ntaana ng'endala baginyokeza ne ba reverend ne bavawo tebasaba ssaala ezisembawo kubanga yali asaba ng'agenda nga mu Anglican Church. Kati ba reverend baavaawo nga bali bawambye entaana nga tebasobola kusaba ne bagamba ffe tugenda mweziikira nga ffe naye nga balabona badde bamanyi omuntu ali decent naye bw'ava mu bantu bano bw'ava ku bakozi banne kangeza ba salt media ayina group endala gye bayita badde bano bakozi banne naye mikwano gyegyo. Kati emikwano egyo be bantu be tugenda olaba nga bagenda kuwa omukisa oba bagenda kuwa abaana b'omukisa. So abantu bonna osobola okubaagala. Bayibuli etugamba Katonda atugamba okwagala abantu bonna naye okolagana n'abantu choice yo londako b'okolagana nabo osobole okuba nga naawe oweebwa omukisa. Bw'obeera n'abantu abakkiriza bajja kuzimba mu kukkiriza. Ekyo tukikkirize. Bw'otambula nabo bagenda kuzimba. Buli lw'onoobeera ng'oggwamu amaanyi be bantu bagenda okuzzaamu amaanyi. Bizinesi yo bwegwa be bagenda okuzzaamu amaanyi. Si naye tuyina abantu abamu emikwano abantu be tubeera nabo twagala nnyo abantu abatusaasira. Kimu. Ekyokubiri twagala nnyo abantu be tuwuliramu emirembe mu mbeera gye tulimu. Comfort zone. Mbwembera nabo sibeera waliwo abantu abagamba mbwembera nabo sisalirwa musango kisinzira musango ky'okusalirwa. Waliwo abantu abagezi bobeera nabo ne bakulaga obusiru bwo nga bakusoomooza ogezi wale nga balungi olina obeera nabo. Ne wabeerawo abagagga bobeera nabo nga bakusoomooza ove mu bwavu. Kati gw'oyagala obeere ne bano banna basiru banna obeere comfortable game nze bwembeera muno mbeera comfortable tebansalira musango nnyo sigala wange nnyo omwenge gwange bali judgmental nnyo. They are too righteous.
obeetaaga obowooza abali too righteous nga bwe banaakulaba ng'okuta sigala bagamba lwaki onywa sigala kati ogenda okulaba nga tobajaamu kati tobajaamu be weetaaga okumakinga a better person ffenna banina kwerwanako kufuuka weerwaneko weetaaga abantu abakusoomooza ofuuke ow'enjawulo oba ofuuke beta mu ndabika mu nnyambala mu ssanyu mu kusaba buli kimu kyonna weetaaga abantu abakusoomooza to become a better person. Ekyo nja kugereza ku kintu ekyewunyisa nga tukola program dhawe ne pastor. Pastor ye muntu atakubulya kye mugenda kwogerako paka nga mutudde mu ntebe. Namwe akyetaaga n'ombulya kye tugenda okwogerako n'endowooza n'angamba nedda. Since program ya Bible. Genda osome Bible. Nze we tutulaba bati nga nkubulya tugenda kwogera ku kino. Katonda ajja kuzuukiza bye wasomye. Era ajja kubikulya ky'olina okugamba abantu. Nekimpushinga okuba nti dhawe weeba tugenda gikola ku Sunday. By Wednesday nina okuba nga nsoma Bible lwa dhawe. Kati si lwa kusoma nga nze. Obuweereza bwe ngenda mu bunkakatikako okusoma Bible so that bwe ntukaali biringa exams nti bw'otuula mu exams Katonda akujjukiza kye wasoma. Omuntu ayinza olowooza nti tukena n'etteekateeka bye tugenda okwogera awo wennyini wagambira tugenda kukola kino. Tugenda kwogera ku Mwoyo Mutukuvu. Nogamba Mukama Katonda, Mukama nnyamba ompa ekyokwogera. Akusomooza, you surrender. Kubanga teri muntu amanyi Katonda akubikulya. So waliwo okusomoozebwa okwo okulungi. Mbeera n'okusomoozebwa nga nkoye nenzeyo ne nyingira ekisenge oba ategeera atya nti singire prayer room. Nagamba wasabye ng'omugamba notana wanjika sitoyitaba nga gafuluma. Then prayer room osoko sabe. Wakiri oyimirayo buyimirizi. Nomalero gakanyimireyo nobera eddakiika kubanga nazajja zikubalira eddakiika emu ofulumyeyo olinga grana. So jabeerayo keyo genda kwesanga ng'osabye. So osomoozebwa okubeera organized spiritually. Kati singa nalina omuntu atafaayo obugayaavu kubanga ekintu kyenwana nakyo mu nsi muno bakiyita bugayaavu. Onzijukiza mu buto nga tetwagala kunaaba. Nosiga ku mukono ku bigere nosiga ku nviiri eno mugongo nga wakalu ovaayo nga wendoolaga akusomoza emabegaawo yankola ekintu. Mutabani ye muntu okunaaba ayagala nebino okuorganizinga engoye biki ebyo organizing. Kati nze oluusi nga nkireka. Kati lumu agenda mu kisenge n'asanga ebintu biri disorganized eby'omulenzi. Ng'obuliri bwonna essuuka buli kintu kiri wansi byonna byonna biyiye. Nambuuza pozi yazeeyo kusomero konzeeyo. N'agamba guwa muyigiriza okubeera bw'oti genda okitegeke. Nkomawo olw'eggulo nga kirongooseddwa. Nimugamba ajja kudda kiteke nangamba bwali buvunaanyizibwa bw'omugamba okitegeka. Nga tannagenda. Kati nkusaba ogenda okitegeke kisobola kubeera mu nnyumba mu bisenge ebirimu nga n'ekyo kifaanana kityo. Mukwano kolo nasiiba ewaka n'enkisiimula n'enkikuuta n'enkuuta ekinaabiro n'ensiimula enzigi ze n'entegeka engoye ze n'enziza mu keesi n'enjala obuliri n'enzijjayo eziddugala n'enziteeka we zirina okubeera. Wadde olw'eggulo yava mu prayer room yasooka kikebera nimugamba nabitegesa gamba olulala ojja mmanya ky'olina okukolanga maama. Mugamba ayiga obuvunaanyizibwa. Bwe yakomyewo yamaze ebibuuzo namugambye ekisenge ekyo bw'ensanga kiri disorganized. Bw'atakitegeka nze ndugwamu nga maama agamba munnange omulimu gw'ogenda okole era kyanyiizaamu naye ate ngenda okirowoozaamu ne ŋŋamba neetaaga omuntu anceekinga. Obuceeke obwo. So waliwo oluusi twetaagamu abantu abatujja mu comfort zone noga kaneebake kankole bwe nti ne bwe sitafumba nze ntera ogamba abantu abamu nti kirungi okuba n'omusajja ayogera. N'akugamba lwaki tonaabye, lwaki obuliri buddugala, lwaki ennyumba eddugala. Omuntu bw'atyo mulungi asirika obeera comfortable n'oyonooneka ogenda okutegeera ng'agenze. Ate bw'aba yali ayogera n'alekera awo okwogera. Yes. Era abasajja mwegendereze nnyo okusirisa abakazi.
kibi okubanga tomanyi munno kyalowooza. Omukazi bw'alekeraawo okugamba kati lwaki okoze bw'oti, lwaki kino kiri bwekiti, lwaki kiri bwekiti, then yakuta. Ekyo bagamba mbu a woman only nags you when she loves you. That's true. Omukazi akwagala ali protective. Aba alinga bw'onolaba tayagala kintu kirala kikoneko. Abeera protective kabe bawala bakusemberera. Abakazi bonna bakusembera kubanga akwagala ekintu kyoyagala toyagala balala baki owning. So abeera kye tuyita ebbuba. Ayagala obeere wuwe. So ajja kuba concerned ku buli kimu. Entambula yo, enneeyisa yo, abantu bobeera nabo mu bulamu byonna bigenda mutawaanya. So kiryokko okubanga omukazi akunaaginga oyo ojja mumiisinga. Ojjako era nga tekyali akubuuza kintu. Akuba ne Bayibuli egaana abakazi abanaaginga. Waliwo naaginga eno ng'ekintu kyekimu. Nagambye lwaki tokola bw'oti. Omuntu omukulu si mwana muto. Bw'omugamba ogusooka ogwokubiri omujjukiza teweetaga gwa kusatu. Aba kyakola akimanyi era basazeewo nti agenda kikola. Kubanga ogusooka asobola okwerabira kye wamugamba ali distracted ng'alina byalowooza. Ogwokubiri omujjukiza totawana kuleeta gwa kusatu. Kubanga togenda mukuba miggo. So twegendereze obutasirisa bantu. So bwe twogera ku bantu, yes, tugambe nti no naawe wennyini abantu bobeera nabo beera nga Yusufu nti Misiri yonna yafuna omukisa lwa Yusufu. Oli muntu kikaaki naawe eri mikwano gyo eri abantu bobeera nabo. Waliwo abeerawo n'agamba ndi wa mukisa okuba n'ekisa kye oba bagamba y'ekisa kye wanaavaawo ddi. Nga just batoleratinga for some time. Waliwo abantu ababeera naffe nga just tebalina kyakukola. Tukomawo tovaawo. Uganda Fire bannayuganda mujje tuwagire Uganda Cranes ng'ezanya South Africa ng'ennaku z'omwezi 15 November wali e Namboole ku ssaawa 10. Bwe tuwangula guno tugenda kuba tugenze mu AFCON mu 2025 e Morocco. Kale wanula Momo app oba nyiga *165 *20# ogule tiketi yo nga bukyali ku $2 oba $2.2 ya ordinary ng'eriko entambula ya train okugenda e Namboole ku ssaawa 7, ssaawa 8 ne ssaawa 9 mu ntegeka ya MTN egabudde. Agula tiketi mu cash eya ordinary ya $3, eya VIP ya $5 ate platinum ya $15. Uganda Cranes Fire, MTN Fire biwagiddwa MTN omuwagizi wa Uganda Cranes Nambemo. Together we are unstoppable. Twagala nnyo gamba nti bannange ngenda kusalako abantu anti ne New Year yino enetera okutuuka mu resolutions ne tuwandiika. Sigenda kuddamu kubeera n'abantu we bati. Nina fake friends. Naye ate gwe oli otya? Oba ye gwe fake friend. Are you loved, revered, cherished, oba you're simply tolerated? Yeah. So waliyo abantu nga talina kyakukola ensonga ali naawe. Lwaki? Gwe mukama we. Gwamuwa omusaala. Gwamuwa ekyokulya. Gwe landiroodi we. Gwamusuza. Landiroodi kyentegeeza nti asobola okuba asula mu nnyumba naawe nga wamu buddamya. So talina kyakukola naye toli muntu mulungi. Abo oba muzadde omwana talina choice. Gwe muzadde we naye toli muzadde mulungi era oli muntu nga bwe twalaba omukyala yali aliisa omwana obubi oyo taba muzadde mulungi. So abaana abamu baba tebalina kyakukola. Singa atuuka mu biro oba mu mbeera ng'asobola okwesayirawo ng'alina kyasobola okukola avaawo. Bebamu abadduka ewaka. Yes. Bw'abeera nga maka abantu abakulu kizibu basibirawo naye waliwo abasajja n'abakazi nga talina gy'alaga agamba abaana benina bangi siina bwentandikira ku 0 kambeerewo siina kyakukola. Kibi nnyo okubeera n'omuntu mu ngeri bwetyo oba mu mbeera bwetyo. Abantu tulina kuwa balala ssanyu kujuliriza bulamu bwabwe kibadde kibulamu tukigattemu. Kati bw'abanga ate gwe oyongera kutoolamu ekyo kyennyini kinywa kimalawo omuntu. So emikwano gino emirungi beera intentional ng'olonda abantu b'okolagana nabo. Emikwano giyinza okuba si kyangu abantu mwesanga mu connectinze naye bw'ogenda okukolagana nabo
kubanga abantu bano bagenda kuyambako okudevelopinga good habits kyekisookera ddala empisa ennungi n'embeera ennungi kyangu ozijja mu bantu b'obeera nabo ojja kwesanga nga abantu abamu batambula nga abantu be babeera nabo wali okirabye nti kangereze omwami Gilbert Bukenya yali atandise okwogera nga President Museveni n'emikono engeri gy'agikolamu n'entambula yamwadmiringa n'abeera kati abantu bano b'obeera nabo kyangu okukola nga bo kyangu okutambula nga bo nabeeranga ne Aunty Sue ng'ekimu kimuga Aunty Sue oyogeranga mama Nnabagereka bw'oba oyogera okugumiza ebigambo byo kubanga yabeeranga nnyo mu kisaakaate nti ojja kwesanga nga abantu bwe mukolagana mwenna mutandika okusaaga engeri y'emu gyokisa mwe zitandika okufaanagana bwe kuba kwemulamu otandika owemulamu naawe otandika owemula bwe kuba nga omuntu gw'obeera naye nga muntu wa bayibuli nnyo nawe ojja kwerwanako otandike yes ojja kwesanga nga emize gitandika okufaanagana omuntu bw'avuma nvu ovuma lwaki ye kampani yo so abantu bano bagenda kuleetera okubanga ofuna emize oba good habits ekirala abantu bano basobola okuyambako okufuna okumanya ffenna tuli banjawulo era tulina experience za njawulo obumanyi bwa njawulo okutegeera kwa njawulo ku buli kintu so abantu bano kyangu okubanga mu kubanga obeera nabo bakumanyisa ku bintu kyovula bayibuli egamba iron sharpens iron naye omuntu oyo omugezi bw'anaabeera n'omugezi omuntu ayagala okuyiga agenda fuuka mugezi era batugamba walk with the wise ojja kuba wise companion of fools yera kati lwaki ogenda fuuka kye bali knowledge ono gy'alina ojja wulira buli lwayogera byakowa abantu abasinga bafuuka balooya by association yes abeera mu balooya sinti asobola okugenda mu kkooti n'awoza olulimi lwe kati amateeka agamanyi wadde tasobola kgenda mu kkooti kuyimiriramu ku practicinga teyakisoma ojja sanga omuntu nga bw'abeera ennyo n'abasawo atandika oyiga ebikwatagana ku bujjanjabi wadde si musawo ojja sanga omuntu nga bw'aba abeera n'abalimi olulimi lwe lukyuka lwakirimi atandika okwogera ng'era buli wawulira bw'oyogera ku kintu nga naye atandika okwogera ku by'olubirimi n'obulunzi omuntu bw'anaatandika okuba nga ali mu bizinensi n'atandika okukola mu finance nze saa zino singa ntandika okubeera n'ekisa kye mu ofiisi yo nenzira netandika otutuulamu kyangu okutandika okukola ebintu ebyo oluusi nga sibisomye naye nga waliwo enzija otuuka nga sisobola kwanirizibwawo kubanga saakisoma naye bw'oyogera nange nsobola okubuulira kyekitegeeza kati ekyo knowledge eyo tugijja so okumanya kuno kwonna kwonoonya mu nsi kolagana n'abamanyi abamanyi mu ekyo ky'oyagala buli lw'ogamba nti nze njagala kubeera nga ndi mubulizi wa njiri get mentors nga babulizi ba njiri teweetaaga bazinyi baveemu tandika okutambulira mu gurupu yaabo embeera zaabwe ziri zitya babuulira batya bakola batya abasajja abatambula ne Kristo be baatandika obuulira enjiri saabatali balonde era nabo mu kubalonda baali si babulizi ba njiri baava mu background za njawulo tulina abawoza b'emisolo tulina abavubi tulina abasawo balukka tulina so bonna ogenda olaba nti Pawulo munnamateeka bagenda otuuka ne bajja ne babulira enjiri lwaki batambula kyovola babayita Christians followers of Christ ne babayita ba Christians ne Peetero okwegaana Yesu bamugamba ayogeranga yes azin tutandika okufaanana be tubeera nabo nga n'omuntu agamba naye oli looya siri gwogaana naye nga ye alaba embeera zo n'enjogera ojja laba omuntu nga bw'atambula ennyo ne balooya ennyambala yeekyuka masuuti ngatandika oluma buli kimu enneeyisa ekyuka kyova olaba buli atambula ennyo n'abasumba abantu babayita abasumba wadde tali naye ate oluusi obuzibu obukirimu nti mwesiga abakyamu era buli mukyala musumba kizibu osanga omuntu nze emirundi ennakagamba abantu siri musumba sigimanyi abalala ne bampita na bishop naye nga sinnaba na musumba lwaki bamanyi nti bw'otambula n'ono anointing teri bwetyo amafuta gasobola okukulukuta naye kuno kuba kuyitibwa
kati amafuta gano gakulukuta mu neeyisa mu njogera okuyitibwa kwe kubulako kwokka naye ojja laba omuntu oyo ng'ayimirira n'ayogera n'abulira enjiri nga gw'abeera naye saba luli watukala katenjiri amafuta gagamba naye anti nze nsobola n'okwogesa 10 ne mugamba ate ggwe gw'obeera naye otandika omufuuka mu njiri nitugamba ya otandika omufuuka mpola mpola bw'otunira musumba mutawe ne pasita Bujingo enjawulo eruddawo 0 buli muntu asembera pasita Bujingo nga musumba bagenderere basabi because mentorship ye bw'onooyimirira naye okumala omwaka tagenda kusabira ddakiika 10 ne bw'onooba essaala ekuweddeko ogenda yimirirawo kati ojja kwesanga nga abantu bonna abafuluma house of prayer ng'ab'enjiri balina amafuta ago okuyitibwa kwa busuma ne balina gana amafuta agava ku muntu ge bayita ag'essaala n'enjiri ojja bawuliranga kumpi y'emu so bw'otunuulira abantu bonna be tubeera nabo waliwo ebintu ebirungi by'ogenda obbajjamu ekirala abantu bano b'obeera nabo these are opportunities and ideas z'ogenda ofuna abantu b'obeera nabo balina ideas bawulire nga boogera ojja basanga be balina ideas oba ebirowoozo ebirungi ebyo ebirowoozo oluusi mwe mugenda okuva bizinesi z'oyagala naye abantu abasiru batera kuba na ideas mbi buli kirowoozo kye baleeta kyakugenda ku weekend eno okusaasanya ssente zo tuyina omukolo guno tuyina guno zonna oziwulira za expenditure then ogenda kuwulira tugenda mu bbala tugenda mu bakazi tugenda kati idea zaabwe ndowooza oziwulira ndala kati ate waliwo gurupu z'abantu z'obeera nabo nga idea zaabwe bannange twabadde tulowooza okugenda ekasese okubuulira enjiri kati abo nabo gye bali noba abalaba ogenda osanga nga boobeeramu nga bibaliko bannange oba waabwe batunda ettaka ebirowoozo byabwe nga bonna abantu byanjawulo so gurupu gy'olimu byebirowoozo by'ogenda okuba nabyo naawe nabo ne bakubuuza n'okubuuza naye gwe ettaka eriryo liri luddawa awo nno nga tolina n'olyoka otandika ogamba okimanyi osoomoozebwa n'olifuna kati ate abantu bano gy'emikisa gyaffe gye opportunities oba kaŋŋambe ze enzigi ze tulina enzigule abantu bano yandibanga bizinesi yo be ba client naye ate bandibanga be bagenda okukutuusa lyeddala gy'olina okukozesa katonda lyagenda okukozesa sinaggwe kukozesa kubanga bw'ogamba gwe okozesa eba omuntu ayinza olowooza you're using someone naye katonda aleeta abantu mu bulamu ng'abantu abo be bagenda okukutuusa mu birooto byo nga Salt Media Transit Center yo si ye destiny yo nga woyina okuyita oba tewakozesa Salt Media nti watukozesa n'ogenda katonda yakuyisaamu yengeri yokka gy'ogenda otuuka gy'olina okutuuka waliyo abantu abamu nga okusinkana tugereze ku bantu abasinkanye omukulembeze w'eggwanga twalaba ono omusajja eyalwana n'abatemu abatta omukulu akulya ekika ky'endiga owa bodaboda eyabagoba n'akwata abantu abo n'alwana nabo naye engeri eyo yali ndala yeewuunyisa n'enkola za Mukama nzibu yengeri yokka gye yali alina otuuka ku mukulembeze w'eggwanga ayise awo kati ng'oluusi abantu b'obeera nabo ababoda aba bulijjo stage gy'obeerako ogyevuma kumbe we kkubo ly'ogenda oyitamu lyokka ly'ogenda oyitamu kati tetulina kwevuma situation yonna gye tulimu so bw'oba olina abantu ng'olina b'obeera nabo tandika okusharinga yo experience obumanyirivu bwo bw'olina ebirowoozo bye lwaki ne knowledge gy'olina tandika ogigabana n'abantu kati nga ggwe wennyini gwe twogera naye nga bali abantu betwogerako ate gwe katonda gw'atadde mu bulamu bwabwe basobole ofuna kye beetaaga tosirikira ky'omanyi share your knowledge and experience abantu basobole okuba nga bakufunamu wali omuntu agamba nze bwe naba ne gundi nayiga kino bwe nabeera ne gundi nayiga kino nga gwe ye blessing eri abantu abo abalala ekyokubiri bw'obeera n'abantu tandika okuba n'ebiruubirirwa abalala nga ate b'oli nabo funayoko ku bantu nga mu boolina mulimu already abaachivinze ku bintu by'oyagala okufuna abantu abo bagenda kumotivatinga naye ate be bantu betugamba nti b'oli accountable to
obantu abagenda okulaga nti toyina giving up lwaki bo bakituukako dda nawe olaba bwe batunulira olaba tonnaba than okuba ne bamidyoka koachivinze nolowooza kakumala ekintu kino kye bayita okutambulako kirungi exposure nze njagala nnyo abakyala okukola lwa nsonga kimu exposure alaba buli lwogenda ku mulimu ofuna abantu abapya bosinkana abantu abapya bosinkana balina endowooza ez'enjawulo balina ebyo bakola engeri byanjawulo abakyala abamu bayigidde ebintu bingi ku bakazi bannaabwe engeri y'okutambuza amaka gaabwe okulabirira amaka gaabwe okulabirira abaana okukola ebintu byonna mu bulamu n'okwambala buli lw'obeera mu nnyumba wekka oba omanyi weewo wamala then bw'obeera ku kyalo ogenda kwambala ng'ab'oku kyalo ogenda lowooza ng'ab'oku kyalo omulimu guno buli gukujjawo olaba ebintu era ogenda kudda buli lw'ogamba naye kyalo kya wano bafala kitegeeza waliwo okutambula kuno kyekuwadde kati mu kutambula kuno ogenda laba ebintu ebisukka ku byobadde omanyiridde naye bw'obeera wano mu bantu abakwenkana oba bakuli wansi ogenda kukola ebintu nga beweepimirako nolowooza nti bw'ozimbye rooms ebbiri bannange oyo muvubuka yazimba ennyumba ku kyalo teri agiina n'ogituna n'ogamba teri agiina ku kyalo yeeyo n'osooka otambula n'osanga abalina ennyumba ziri oh my god n'ogamba naakoze eki n'olaba ng'akako kasiisira naye ate waliwo boogenda otuulamu ne bagamba nedda kola bwoti kino ekintu olaba oyagala kiterere bizinesi yo kola bwoti ne bwoti ne bwoti amaka go kola bwoti munnanga amaka gakwata bati ne bwe gendoga ngako mbadde sikamanyi kangende wakankakole kangende njiye kano kangende nkole kano n'otambulako nze njagala nnyo abakyala ne mufunayo kwennaku mu mwezi nga it's your day out gwe n'emikwano gyo kubanga buli lwe mutuulako awamu muyina be muyiga tulina abakyala eyo nina gurupu y'abakyala eyo ku kyaki be tutera okubeera tumanyi okusinkana ne tutuula naye emboozi ze tubaamu ndala eza bayibuli tulina ebiseera ebyokusaba byakusaba ne tubanga n'emboozi nga buli omu alina kyalina oleeta okugamba banne ekyokuyiga ku maka ku baana ku byokkola ku bulamu obulala binagamba naye akagoye ako obugoye obujjawo bulungi wajja ogula obuleega nga yemboozi gye mulimu njagala kujja kulaba wo bateka batya kino nga muli mwenna bakazi ne muyigira ku mukazi munno binagamba omanyi nkyabulamu akantu kano kantawaanya ekisooka mulina okwegenza mulina okuba abakazi nga mwenna bwe mweronze mutegeera mulina amagezi temuli bamimwa temuli ki nti mugenda kwegeya naye tutuula nange nenjiga ekintu kyembadde simanyi ne mukyala munange nagamba Suzan kano musumba yogedde bwati ne bwati sooka otubulire kino okikola otya how do you do it share best practice kubanga experience yo kati bw'ogiwa mukyala munno emukolera naye n'akuwa eyiye naye n'akuwa eyiye kati tulina eyo gurupu yaffe y'abakyala eno holiday ya third term tulina programu yaayo abaana baffe bagenda kuŋŋaana tulina be tugenda obbasomesa benga bamaama baabwe balenzi bawala tugenda tuula nabo ebyemikono tulina bye twagala obbayigiriza n'ebyo babuulira nga bamaama baabwe our children ate nabo beemanye naye nze ku kyenfunye nga tusisinkana kubanga omusobola kwemalira lwaki ntuula mu nnyumba yange kikyemmanyi nzekka nange ngenda tuuka nga nina kyesitasobola otuula ogambe bannange omwami wange ennaku zino yakyuseemu nkoze ntya yagambe naye oba wakoze bwoti naye nno oyina effujjo oba wakoze bwoti n'omunyiiza ogenda olamu mugenda okuva mu miitingi yammwe mu fellowship yammwe ng'abakyala nga mukimaze endowooza kwekyo ekintu okubeera nga weesibidde mu kifo ekimu mu mbeera emu nga tolinaako na bakuwabula bisudde bangi bimenye bangi biremesezza bangi
Kakati mukwano exposure eno ojetaaga. Fuluma kawo woli. Vaako. Kolaganako n'abantu abatali babo. Yagamba ti omuntu wazaalibwa kw'ekyalo kw'osomedde kw'ofumbiddwa oba kw'owasizza. Tatange yagamba tufumbirwanga ku Kyebano. Nkyebaza Mukama nti n'omwami si wa Kyebano. Nange ndi mu kwegamba. Olaba waliwo ebintu ebimu nasomera Kyebando primary. Tata wange naye ng'akyoganye nagamba ninofuna ssente oleke kusomera kuno secondary. Kwaliko secondary schools. Naga njagala ogenda olabe ku bantu abalala. Ng'akyoganye naye nga simanyi makulu gaakyo. Kati bwe yafunawo ssente that time ze yayina zayisobola kuntwala Kitante Hill secondary. Ne nava Kyebando at least. Nensukawo nengenda kale nyingidde oyo Kololo. Nensala ekkubo nentambulako nentambuzaako ebigere nentandika olaba ku mataala n'oyiga traffic lights so zisala nti awamu ng'otambula nawo n'ova ku ssomero Kitante n'oyita wansi n'okkirira eno Kololo n'oyita Kabojja n'oyitawo wonna we tuyitawo Acacia n'oyambuka n'ogenda n'ogwa Manda Road. N'otambula n'olaba enguudo ezisukka okuva mu nju paka ku Kyebando primary. Ng'odduka nawo n'otuuka. N'otandika olaba enguudo, n'otandika olaba abantu mu kkubo buli lw'otambula olaba ebintu bingi. N'olaba ennyambala endala. N'olaba buli kintu ogenda olaba nti obwongo bwo obutandika okufuna ebintu ebirala. Experience z'abalala otandika kati mu masomero gano agalimu abaana abava mu backgrounds ez'enjawulo kyenva saagala single school. So yateeka mwana mu saagala single school. Okuggyako ng'akuze nti ali mu secondary waggulu. Secondary yes. Secondary akuze yasobola primary simanyi primary njagala alaba obuwala nga mulenzi amaloga mugwemu especially abatayina ba sisters. Single school giteekemu omwana ng'ayina abooluganda different sex ng'agimanyi. Bw'aba tayinayo muganda we muwala nga mulenzi tomuteeka mu single school. Yeetaaga amanye nti abawala beexistinga. Bw'aba muwala nga talina baganda be balenzi tomuteeka mu single sex school. Sooka omuleke alabe ekitonde kino ng'akyali muto. Amaala ago n'excitement emugwemu agenda okiyingira ku university. Kubanga simanyi university oba tulina university ya single sex. Sigirabanga. Teriyo. Kati amaala waliwo abaana bavudde no mu single sex ge balinamu eno waggulu. Kuva mu buto tebalina muganda abwe mulenzi obatadde mu single sex paka ku university. Talina muganda we muwala ali mu single sex paka. Abaana bana bawala betubeera nabe ewaka nga oli mulenzi. Be bakugula amatu ku kitonde ekikazi n'amaaso. Naye bw'abanga olina mwana omu bw'ati kwegayidde sooka omuleke. Musooseeko gyonna discipline gy'oyagala ajja gifuna. Sooka omuleke alabe ku bitonde bino ebirala. Ku variety Katonda gye yatuwa. Ey'omukazi ekyo kanga nze kyantisa twaba n'abaana mu HSC nga nsomere katikamu. Ngumwana waliwo omwana yali mukwano gwange mita Julie. Julie nga yava mu primary. Bamutwala mu ssomero lya single sex secondary nga single sex ajja mu HSC nga bw'asoosola abalenzi nga yeemoola. Bannange Julie nga yeemoola. Nga Julie nagamba oli omulenzi antunuulidde olowooza ayagala kunkwana. Nga Julie kiri okay. It's normal. Era agenda kujja ayinza n'okugulira break takwana. Bwe kibeera kya bulijjo abalenzi bakeyaringa gye bali omulenzi n'akwadmiringa si mu kukwana ayagala obeere mukwano gwe n'embeera ba mikwano without any strings attached. No attachment. Nimugamba kisoboka. Nze kyova olaba kyali kyangu okuba ne best friend nga mulenzi nakula nabo nga nkimanyi kisoboka. Kati omwana akuze nga abaana abalenzi oba musango kubasemberera. Kizibu okuba ne best friend omulenzi. Ekizibu. Si kyangu. Abatya. Sinti balina kye bagenda omukola naye tamanyi bw'abakwata. Abamanyi opposite sex ya sex yokka. Era naffe tukibatiisa olowooza bwana relatinga n'omulenzi bagenda kwegatta. Ekyewunyisa best friend wa mutabani wange muwala. Okay. Era namugamba olina intention zonna ezisukka friendship. Nanga mukwano gwange kuva mu primary kuva P5. Ngamba okay. Bali mu masomero ga njawulo.
bayogera holiday boogera naye mukwano gwe best friend we muwala alina n'emikwano emirenzi. It is normal. Kati single sex eno enyuma mu secondary wano gino emyaka gino egiyiga feelings zaabwe zitandika okugolokoka adolescence. Adolescence eno eya P5 6 7 beetaaga bagi experiencing nga waliwo amateeka naye nga babalaba. Omwana gw'otayagala muliro gumwokye omuliro gulina okubeerawo ogumugaane ng'agulaba. Akoone nako kukande omwana omulenzi alina olaba omuwala essomero limufuge limugamba abawala bolina kusoma nabo relating nabo si kubaganza mu adolescence kubanga we babugumirira. Wano secondary bateekeyo teeka mu single sex afokasinge kati ku bitabo naye bw'aba alina baganda be waka muteekeyo ngadda nalaba ku kitonde ekikazi. So naye ekintu kino kye bayita exposure eno eyina kyetwongerako ffenna. Veewa kagenda okole mukazi munnange waakiri tunda ennyaanya bakasitoma bajje ng'ayambadde engato gy'otalabangako ng'alina ne ku buwoowo bw'otawulirangako kazi nga kakyako. Ofune ku muntu obugira abantu abamu abakyala sorry to say tetuwagira mpisa mbi abaami baffe bali exposed otusinga. Awulira obuwoowo mu kibuga ewaka takawulira tekitegeeza nti kekamuleetera okukola emize emibi nedda. Ffenna twagala curiosity eyo ffenna tulinga baana bato. Curiosity killed the cat. Tuli curious nnyo ku bintu. Lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kibeera bwe kiti bannanga bawala buli omu alinamu oyo omwana omuto oyo atakulanga mwali. Waliyo nosanga omwana omuwala nga olugoye lwayambadde si nti ali indecent kabulausi tokalabanga nako gwe waka kamutuddeko bulungi naye ng'omubiri gwo gwe gumu. Wali abakazi boolaba ewaka ng'omukazi alina omubiri omulungi ng'alabika bulungi ng'enviri zembi. Lwaki abamusiba ba ku kyalo tebalina nviri ndala ze bamanyi. Engoye azigula ku kyalo tebalina ku kyalo ngoye zibayinza leetako zisukka bbeeyi ya kyalo bantu gye bagula. Kati z'oyambala naye omubiri gwo nga gufaanana n'omuwala abeera mu kibuga nga gwoganye gwambaza bintu bituufu. Lwaki tomanyi kyakwambala ekyokwambala okiyiga otambula. Awo njagala okwebaliza management ya Salt Media abatukkiriza okwambala obuteeteeyi ku Salt at 10 bannabantu bali smart. I looked from left to right, from east to west nga buli omu ogamba ya nendaba ne benalisira banko nga bambadde amasuuti ng'abaana beesaza obuntu. Abaana abalenzi banyuma kwe naye ekyanyumira nga banoonya amasuuti ne bagamba ffe tetulina suuti za black. Ningamba wow kubanga a must have for every man is a black suit. Omwana gaba nange tugenda tetulina nga tebakirowooza nga nako tebagenda kwetaagayo suuti ya black ne bazifuna. Abaana be twali tetumanyi nti babeera Jeremiah wamulaba mu suuti Kasumali wamulaba mu suuti bannange abaana bamu betalabanga. Nalaba producer wange omusajja Andrew Tankome wa graphics yakola graphics wana ku social media ye producer wa The Way ne program endala ejja Makula Show. Andrew yasibe suuti ne mu recordinga ne video kubanga wano buli tumulaba aba mu jeans t-shirt sneakers yebyo bintu bye bayitha wenange naisimulango ndaiba ne kolwa abaana natunula ne ngamba ya twatunula naffe ffenna ne twali amazed n'abaana bawala tulina baana bawala nga bajjo gyabeera mu kamera short hair ko bakoze wig. My God jo oyo jojo muveeko mama nyebo abaana nga banyumye omanyi ng'omutunulira okuveera wano osooka n'ogamba is this abamu bamuyitanga nako so naye nga ki we tukoledde batutaddemu ekintu ekipa kye tubadde tetutakola ffenna ne tukyagala we look different. Abamu bagamba ffe bakazi baffe tetera tambula nabo ne bajja nabo ku mukolo gwa Salt. Evangel yaleeta omukyala w'embooko ekyali wano Amoni Kayanja. So naye waliwo ekyo nti bw'otambula n'ogenda mu bakazi banno oyiga enviiri empya oyiga ennyambala empya oyiga ebintu bingi knowledge. N'abasajja funayo basajja banno. Waliwo abantu abamu ebintu bye tukola kubanga ebyo bye tumanyi bye twasangawo bye batusomesa. Naye olw'embeera eriwo waliwo ebirala ebiriwo just tobimanyi bumanya.
waliwo bwe wakula bagamba omukyala bamukwata bati naye oyina script naw script eyo gye baakuwa taatawo yakuwa script ya mukazi gwe yalina maamawo ono mulala ayinza n'okuba eggwanga siri erimu tuula ne basajja banno bakubuulire tuula ne bakazi banno bakubuulire kiki bakwata batya omuntu bakwata batya amaka bakwata batya naye okubeera ate wegendeze toba mu group ate zikulaga kwonoonera maka ezo zo ze twagobye naye surround yourself with good people abantu abo bagenda kuyamba tugambye abantu bano bagenda ku encouraging your growth spiritually physically financially ogenda kulowooza differently bagenda kupushinga okuimprovinga bagenda kusupportinga okuimprovinga ekyo ekintu kiri priceless tekirina bbeeyi abantu mikwano gyaffe gye bituwa ebigambo tebirina price joyinza ajja ataakingako abantu bano bagenda kumakinga okustepping out of your comfort zone bagenda kujjawo omuntu omu yaŋŋamba ye yali tayagalira ddala biteeteeyo ebiwanvu mu bulamu bwe naye naalina emyaka emeka 52 nga sibyagalira nga manyi teryanyuma mu kiteeteeyo ekiwanvu nze ebiteeteeyo ebiwanvu nali manyi bigenda mu buko ekyo kyennyini naye gwe oli mutono oli gwe njogerako ng'oggyeko obutono n'obuto oli muto naye emyaka oli mu 5 n'agamba nze nga sirabangayo omuntu ayambala biteeteeyo ebiwanvu ne binyuma nembuuza ng'obeerawo ng'abantu bangi bambala ebiteeteeyo ebiwanvu ne banyuma naga nabirabirako ggwe muyambala agateeteeyi go agamu ganene nga nange nno osobola onyuma mu gateeteeyi aganene agawanvu nagamba lumu nenkyambala buli omu yakyekanga era nali nina wendaga nga kanyambaleko olwaleero nga ngenda ku pate naga nayambala dress empanvu ng'ekoma ku bigere nga mukolo buli omu neyeebuuza kye nabadde naye nga nze mutwe gwange naye manyi tebinyuma sinti tabyagala tebinyuma ne wabawo omulala gw'osanga n'agamba nze biteeteeyo ebimpi sibyagala tebirina gwe binyumira wasanga batabinyumira tambula ojja sanga omwana ayambadde ekiteeteeyo ekimpi ogambe oh my god ojja kusanga lwaki kalungi ng'ayambadde akateeteeyo ogambe ya kyekyo kyennyini naye bannaye Salt Media app giteeke ku ssimu yo obeere nga tolina mpeereza ku Salt TV na Salt FM gy'osuba waddemu bweti Salt Media femo nnyo osobola n'okwetaba mu nteekateeka zonna ezigenda maaso ku House of Prayer Ministries International awo kwennyini awo ku Salt Media app ogenda ku menu button byonna ojja bisanga awo n'akawunti eza House of Prayer Ministries International zonna ozisangako eza Centenary Stanbic Bank DFCU Bank of Africa Equity Bank zonna ozisangako ez'okuzimba Pentagon yes awo ku Salt Media app genda ku Google Play Store ogidownloadinge oba ku Apple App Store ogidownloadinge saagala obeeko kyonna ky'osubwa anti Salt Media fe munnyo akatalekeka olwaliro akatalekeka njagala kuwa ekyawandiikibwa ekiri mu Luka 10:19 kigamba I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Omuntu wakuwa obuyinza n'otabukozesa tolowooza nga nti tolina buyinza gwatabukozesezza agambye to overcome all the power of the enemy omulabe waffe ye Sitaani ekibuuzo kiri nti agiddemu ango ki era aleese eki you have the authority and the power bwe buba nga agiddemu ango ya bwavu you have the authority and the power agiddemu ango ya bulwadde you have the authority and the power kye tulina omumanya nti essaala esobola okukyusa that untimely death waliwo okufa okusobola okujja nga tekujjidde mu biro byako kusobola okukyusa so obuyinza abutuwadde bw'otabwa exercisinga tekitegeeza nti teyabukuwa exercise your authority and power over the enemy. You have the authority, you have the power. Bw'otadde awo nno ne weenyooma obirina siba bulungi weeraba